Omukulembeze w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, amaze ennaku eziwerako mu America ng'akyatalaga eggwanga eryo okulaba nti alwanirira obuwanguzi bwa bannayuganda bwe balonda mu mwaka ogwa 2021. Robert Kyagulanyi Ssentamu kino yakyeyama n'agamba ajja kulwanirira obuwanguzi obwo paka bannayuganda lwe buli baddira nga tayiye musaayi, era omulimu agukoze n'obumalirivu kubanga n'olwaleero akyali mu ggwanga lya America waliwo ensonga ez'enjawulo ze bagayagayamu n'abantu abo. Eggwanga lya America limanyiddwa nnyo nga erimu ku mawanga agasinga okuŋŋaanya abagwira nga baddugavu, era nga muno ly'eggwanga erisinga okubeeramu bannayuganda abangi okusinziira ku bannayuganda abafuluma amawanga ag'enjawulo okugenda okukuba ekyeyo. America yesinga okuŋŋaanya bannayuganda abangi. Kyagulanyi Ssentamu alumiriza ng'agamba nti bannayuganda bawangula obuyinza bwabwe nga bayita mu kibiina ekya National Unity Platform kubanga kye kyali kizze okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda okuggyawo enkola ey'obwannakyemalira, era bannayuganda baakola omulimu munene nnyo ne bakironda okulaba nti kye kirina okukwata obuyinza. Ekibiina ekyo era nga kikulemberwa ye yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olwaleero kyakyalemeddeko agamba bannayuganda tebayinza kuzannyira ku ddoboozi lyabwe bwe batyo kubanga bwe baba baasalawo ne bagatta eddoboozi eryawamu nti Uganda erina okukyusa obukulembeze ng'eyita mu National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakulembera toyinza kuzannyira ku ddoboozi lyabwe n'ogaana okulayiza omukulembeze waabwe gwe baalonda ate gwe n'osigala nga yewaŋŋamizza mu ntebe gy'omaliddemu ddala kati emyaka 38. Ono kyeyavudde atandika okutalaga amawanga g'abazungu ng'ali mu kaweefube ow'okulaba nti bajjako Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni awamu n'okukwata mutabani we Muhoozi Kainerugaba abeefudde kagumba weegoge mu kutta bannayuganda nga batta ewatali musango, nga babatta ewatali nsonga yonna gye babawa wabula olw'okuba nti bo emitima gyabwe gya nsolo. Ono Kyagulanyi Ssentamu wakuteeka omukono ku kiwandiiko n'eggwanga erya America ng'era ekiwandiiko kino kikkiriza bulungi ekibiina kya National Unity Platform awamu n'ebibiina ebirala byonna, ng'omukago gukkiriza bino ebibiina okukolaganira awamu n'okugatta amawanga n'amawanga. Nkugambye nti mu America yewasinga okubeera abaddugavu abangi ate bw'okijja ne ku bannayuganda yewasinga okubeera bannayuganda abasinga obungi nga bagenda okuyiyizayo emirimu gyabwe. Kyova olaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kaali omulwanirizi w'eddembe nga yasabiddwa ateeke omukono ku kiwandiiko kino kiyambe bannayuganda n'abantu ab'amawanga amalala abawangaalira mu ggwanga eryo nga bagenda okukakkalabizayo egyabwe. Ono ng'alina n'ensonga endala gy'asabye abazungu nti waakiri bamukkiriza ateeke omukono ku kiwandiiko ekijja Mwami Museveni mu buyinza mu mirembe awamu ne mutabani we, era bamukkirize avunaane buli muntu yenna yeetabye mu gavumenti ya Museveni okukola ebikolobero ku bannayuganda abatalina musango. Bano era baagala n'okuteekawo enkolagana n'amawanga ageegattira awamu mu mukago gw'amawanga amagatte. Mu kino eggwanga lya America lisazeewo okuwa amawanga agamu ku galimu bannakyemalira obukuumi nga ne lya Uganda mweriri nti baagala okulaba nga enkolagana eddawo wakati wa amawanga ne America, era ne kireeterawo kubeera nti baagala amawanga bannansi baddizibwe eddembe lyabwe babe nga tebali kutulugunyizibwa, babe nga munnansi asobola okukola ekyo kyonna ky'ayagala kasita kiba nga tekikosezza muntu mulala. Bw'atyo lwe lutalo Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakyalwanako okulaba ng'amawanga agalimu bannakyemalira gaddizibwa eddembe lyago. Luno talulwana yekka kubanga buli ggwanga eririmu nnakyemalira lirimu ate opposition abalwanyisa enkola ey'embi, naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omumuli agukwasizza maanyi naddala ku ggwanga erya Uganda mwava.